Okusaba ku kkanisa Kote Matters enkyaleero okukulembeddwamu akulira ebyokubuulira enjiri mu bulabirizi bw'Ennamirembe Rev.Samuel Muwonge. Muwonge mu kubuulira kwe yakuutidde Abakristayo okukyusa mu nneeyisa gye beeyisaamu lwe banaasobola okuyita mu bizibu by'ensi eno. Ennaku zino nina obuzibu ozukka ewaka mikwano gyange abamu n'okubera ku WhatsApp nga bavuddeko essaawa 8-7. They don't sleep, they don't think. Niyo mbuuza wabadde kuki biboozibozi muza munange wabadde ogerako na mugagga ani akuyamba okola se awai twabadde awo tulyamu mutabbiramu kati livuyo okutabbira obutabbisi. It's just sick. Mukama yeebase. Omanyi tuntwala biseera. We are eating time. You cannot eat time guno mulembe. Any second wasted, any minute bana abalina kusende bakugamba any second wasted is the future spoiled. Reverend Abakristayo abalangidde obunafu n'okwegayaza nga nabo batya obuvunaanyizibwa olw'obunafu bw'emyoyo gyabwe. Bunafu. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe bunafu. Abasajja tebaagala kuwasa batya obuvunaanyizibwa bunafu. Era obabuuza na wano waliwo agasajja nga galwiriridde mubeegayiridde naye buli omugamba kagamba ha omukazi n'amuliisa ati alya mmotoka ya mmere. You must work. Ayambalidde n'abazadde olw'okulemerera okulaga abaana baabwe ekituufu ekyokukola kyokka bwe bakula olwo ne babufuukira ekyonga. Era nze taata teyanyamba era nze taata teyanteekerayo nsigo gwe bagambye kitaawe yamuteekerayo ensigo gagawala. You must work. Mulekerawo kudipendinga ku bagagga b'abataata bamwe nammwe abasajja abalina ku ssente abaana mbayigirize tuwaka mubagambe bino byange na maama wammwe mwe nabasomesa nammwe mukole ebyammwe. You must teach. You must teach. Tuve ku mulembe gw'abaana okubabaza ennaku zino bababaza banyoga dadi wezeza emyaka emeka nkaaga lwaki tofa ebintu byeweekolerera bakubaza kufa wayi nabo baga nange kantuleko mulekisaasi wayi muzeeya aliddeko ekimala. Okusaba kwetabiddwamu Abakristayo ab'enjawulo omubadde omubuulizi Henry Kasule, amyuka Vika Flobia Sebunya, omukubiriza Nnalongo Sala Kalyango ow'ebyenkulaakulana era nannyini Ntake Group of Companies nga ye Ssenkulu Delta TV, Oweekitiibwa Dr. Kalonda Gaston Olentake wamu n'abalala. Oyagala nkwebaka oleme okutuuka mu bwavu. Awo waliwo n'abeebazizza ekkanisa eno n'okubakwatizaako ku misomo gyabwe okutuusa bagikubya olukumu mutwe. Nebaza nnyo mukantino ntuuse wano kyate nebadde very crucial mu jani yange eno. Nebaza nnyo Reverend kwengadde very senga tyaliye sandibadde wano okusingira ddala. Nebaza nnyo Mukama olw'okumpa abazadde bange kuba naye simanyi nti oba ndisoma neelo naye bangamba kukyoza ngamba neelo ogisobola kuba tumanyi osobola okubeera omukazi ow'amaanyi. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasokolo.